Kyabaddeko taata omugole okwekimira emmere ku layini tekyalabise bulungi. Yekimidde emmere. Taata Beki namulabyeko awo nga asimbye emmere mu layini. Kyali kino nomanya kubaka John Beki yevuddeyo naddala abaana kati ng'ebyabadde abaana abamu babeera basanyufu waliwo omuntu gw'otasuubira kukola kintu ng'ekyo oba taata essanyu lyamusiseeko neerabira ekitiibwa kye nti ye taata alina kuula wali kyenera John Beki kizibu nnyo y'omu ku bati nga wafaana taata wo ne bakwanjula omwana yafaana taata we. Omusajja aliko abadde yatugambye nti yawasizza aliko babijjawo banane ebigambo ebintu yegulidde ebintu abaana akasente ko bakalina ogenda wali tikubungu opanisa edduuka lyonna olikuba enkyolo tososolizaayo ekintu ekyo nakyo kirowooza manyi kyeka kisoboka kubanga waliwo abantu ng'olaba nga baleese ebintu nga maama abakazi anoonye basatu olaba bapangisa ebimukwanja kitasoboka olaba kati era n'ogamba nti toyanjula akimanyi bano bala basajja beepanka nti takola mukolo tayanjula mukazi nga talina mbuzi era naye siba wakira afuna supagu n'agisibako mwanjula n'agijjako buli kyali kyakupangisa kati mu mikolo yali akamala okwanjula omukazi omusajja omulala n'amutegula ati omusajja nti yakaya neeryakandira yagenda wadi yatutte bintu aje buli kimu aga nebataka amwatirimbidde mu gikoni nayo naye ekyo nange akikola abantu bataleko okulonja ebintu bano bagabiragabiranga nebakira sukaali agizo babigabye dda oba olina okuddayo bakawaye omwana yanobye tunona ebintu byaffe buli kimu tanka nange mbisima okikola era samunenya tozanyira mu byange baaba asente kabapanja nteekemoko weyagale naye nga kituufu kyo abantu bapangisiza ddala ebintu ku mikolo kati abazadde b'omukyalo oba babagambye eki olaba n'omuzadde nyuma mpangisa nga senga si ye taata si ye mama si ye nga n'omukolo wagukoledde si wewu nga n'omukolo waba gukoledde ku bawundi ya ssomero naye ng'obuzibu bwonna bwe bakwagala kakasa singa mubeera ng'abazungu abazungu bateeka omukolo gwabwe guliko abantu 10 abantu be bennyini bali abo ku lusegere omukolo ne gutambula naye mwagala kusomba ekyalo okitegedde bazungu kati twafirika si oyita abantu 14 namanya nti wayanja banyinaffe bano balaba nange okukakasa kwe banyinaffe bano betwagala bakyala betwagala olwasa ojja n'akupiika ebintu osege naga atatagala omutwalo gw'entebe tugambe ebbanga lyonna lyomazi kizibu kyammwe entebe waka Kirazi banaye yena bunanambira mpolo ngwino mulamu sigwa change yakukwata ngwe taata mugambe sero terikeyo yino wakusoko nveko omutwalo gwenga Hey everyone, and welcome to Smart Wire Media, your #1 source for everything that's buzzing right now. Tubaniza ku Smart Wire Media, amanya Prince nga bulijjo. Nate leero tuba tukomyewo nga twabasuubiza kubanga tubateerayo video empya buli lunaku. Nate tukomyewo Mugaga Brown mu kizimbe mwali. Yes. Aliko naye leero mu kizimbe mwali. Enaku zina adatera nnyo okubeera ku kamera naye olunaku olwaleero naye kwali. Ne CEO naye leero ku kamera kwali. So olunaku olwaleero tugenda kubanga tubakwasaganya nga tubatambuza mpola mpola nga tubabulya ki kutte wiiki eno bintu badde bitambula bitya kiki otawulidde kiki owawulidde n'otakitegeera tugenda kuba tukuyisizaamu olunaku olwaleero n'abasajja bange wano so kubanga tukitambuza mpola mpola Brown babuzeeko mukama wange muli mutya banaye abatulaba abatuwuliriza naye tuyingiddewo tuwayewaye mu kacyati aliko naye babuzeeko bampise aliko nga bulijjo mugamba mutya kansubire muli bulungi badde neetumiikiriza naye bangobye ku kamera nangambe wano wensobola kati tubaweensonga nnyo atakankana nnyo ku kamera ekifaananyi ndooza mbadde mukyala nga tukivaayo bulungi omukulu aliko yabadde akikyangalanya naye olwaleero tulina CEO ku kamera so tugenda kuba tukitambuza mpola mpola so Brown ki ekitrendinga mu wiiki ki ekitambula baaba wiiki eno tebaddemu nnyo byamaanyi ndowooza kozi naddemu yawalukaga nawedde nti bamuganye mulesi ya Busiro East
Chosen Beck by the way yayanjide. Chosen Beck yayanjide. Bones tukwagaliza obufumbo bulungi Chosen Beck. Omukolo gwadde gw'amaanyi. Bami yawasizza. Twaliza mu Beck yawasizza. Abasajja amawulire bagajja waba. Nalabyeko eyaliko bbaawe Family Foods. Bambi nga mwagaliza obufumbo bulungi. Basajja mu abali ebyo mwagaliza eba extra. Alina akayimba akakolima. Dojo kamu feeling. Omukyala wo mwagaliza n'agenda ne bamulya. Yawo limanyi. Eziga ly'amaanyi. Akolima. Omusajja yamukwata mu liiso. Kubanga obubaka bwabuzeemu emojis kaaba. Ye ennaku zino abasajja nga babako nnyo abakazi baabwe kubanga nalaba wali omusajja waffe oli abajja naye ng'atute mukazi w'omusajja waffe netutabitegeera katulaba Amiri naye omukazi bamutwala tulaba musajja waffe omuyimbi wali Eddie naye ng'omukazi bamutwala kiki abasajja temukyasobola abakazi ojjako era ogambe nti omukazi tomuwa budde era newakazi tebakyasiima omukazi newomuwa obudde nga yatakoleki nga wakwagala oli akola ki oba abasajja mu abatakyasobola kubanga abakazi oba tosobola abono yajja banyakatukumisi bayekutulu eddagala lingi nino kakase omukazi nti wayinza akola ki njaliwo naye kati abakazi ate baagala lye bana bakola obunyama bifuba nagwira nakuleka ate kati abakazi bayinza lwakulanga buli kimu olina yakuteekamu n'essente n'okwefuula nnyo bizi basajja beekola bizi nnyo beekola nnyo bizi omukazi ali awasakaatidde abakazi nabo bayiga okugumiikiriza bamanyi nti Uganda tuli mu struggle tulina ebintu okubikwasaganya empola mpola tusobole okuyiya kasente ate n'ebyobufumbo nabyo bisobole okutambula tumiddeko ate mwagaliza obufumbo bukwate bulungi kubakoza bintu akwate obuli omukazi akolamu akasente ke tosamuzzamu ebyo byagumiikiriza ezegedde era gwe aba alina kufuna oli gwasobola okontrolinga n'akasente ke nagwe wabbize kituufu wabbize nti oba onaawe okola sente naye ate ayagala oli abeerawo se oba agenda okukola bukozi bwati ajje kubali abaafuga mukunze abasajja bamanye obudde bw'abakyala n'obw'emirimu kubanga abasajja ndaba ennaku zino bali maziga abasajja abali bizemu abeefuula mbu mwakolamu nnyo sente empitiko temugiwa budde empitiko mugiwe ku budde bannaayo basikali bajja bagalira mu bakazi naye nga Chosen Beck bambi tukwagaliza obufumbo obulungi mugende mweyagale omukolo gwadde gw'amaanyi ate omukolo gwe tenagulabyeko ekisooka omukolo gwe nasoose olulaba nga buli aliko omusanyufu babadde bano basenga Masaka sengani abataagaliza abo abalina okusunga n'omutuuli alina atunulanga ati n'abantu bonna basanyuse tulabye ate yaddeko baserebu bo babadde tebayinza kutabeerawo kubanga Chosen Beck w'abantu n'ekijjalo ekyabaddeko taata omugole okwetimira emmere ku layini tekyalabise bulungi yeekimidde emmere taata Chosen Beck bamulabyeko awo nga asimbye emmere mu layini ekyo kyali kino nomanya kubaka Chosen Beck olagevuddeyo naddala abaana kati ng'ebyabadde abaana abamu babeera basanyufu waliwo omuntu gw'otasuubira kukola kintu ng'ekyo oba taata essanyu lyamusiseeko neerabira ekitiibwa kye nti ye taata alina kuula wali abamuleetera kyenera okuliza ku Chosen Beck kizibu nnyo eyomukuba ati nga wafaana taatawo ne bakwanjula omwaka mwona yafaana taatawe ate omusajja aliko abadde yatugambye nti yawasizza aliko babijjawo banange ebigambo byaliko ayisoboka kwabulina ebigambo byaliko ebyo tebivunanyizibwa ku Smart Wire Media bigambo birayo omuntu alina obukakafu naye nga baba yawasizza yegulidde ebintu abaana akasente ko bakalina ogenda wali tikubungu opanisa edduuka lyonna olikuba awo enkyolo tosasukazidduukairawo ekintu ekyo nakyo kirowooza manyi kyeka kisoboka kubanga waliwo abantu ng'olaba nga baleesa ebintu nga maama abakazi anoonye basatu oba bapangisa nti ebimukwanja kitasoboka olaba kati era n'ogamba nti toyanjula akimanyi bano bala basajja beepanka nti takola mukolo tayanjula mukazi nga talina mbuzi era naye siba wakira afuna supagulu n'agisibako mwanjula n'agijjako ekyo kyakupangisa kati mu mikolo yali akamala okwanjula omukazi
omusajja omulala n'amutegula ati omusajja nti yakana eri yakandira yagenda wadi yatutte biri ajje buli kimu aga nebataka amwatizimbidde mu gikoni nayo ekyo nange kikola abantu bataleko okulonja ebintu bano bagabiragabiranga nebakira sukaali agizo bigabye dda oba olina okuddayo bakabaye omwana yanobye n'ebintu byaffe buli kimu tanka nange mbisima okikola era samunenya tozanyira mu byange baaba nze nteekemu gwe weyagale naye nga kituufu kyo abantu bapangisiza ddala ebintu ku mikolo kati abazadde b'omukyalo oba babagambye eki olaba n'omuzadde nyuma mpangisa nga senga si yeye tata si yeye mama si yeye nga n'omukolo wagukoledde si wewu nga n'omukolo wabba gukoledde ku bawundi ya ssomero naye ng'obuzibu bwonna bwe bakwagala kakasa singa mubeera ng'abazungu abazungu bateeka omukolo gwabwe guliko abantu 10 abantu be bennyini bali abo ku lusegere omukolo ne gutambula naye mwagala musomba ekyalo okitegedde bazungu kati twafirika si oyita abantu 14 namanya nti wayanja ate banyinaffe bano balaba nange okukakasa kwe banyinaffe bano betwagala bakyala betwagala olwasa ojja n'akupiika ebintu osege naga ate atayagala omutwalo gw'entebe tugambe ebbanga nali omazi kizibu kyammwe entebe waka naye ferazi banaye yena bwenagambye omutwalo nguyina omulamu sigwa kyenzi njakukwata nguwetaata mugambe sebo teriko eyo yino wakusooka onveeko omutwalo gwe nga omusimba ekitwalo kye nakivaamu nakasitole omuwala yali yayagala omusajja nga bagenda namusaba buli kimu nekolo nakolaki namugala tujja kukola kati omusajja kyeyakola ng'agenderwa omuwala ng'alambula amanyi bagamba ate tulina okuddabiza ennyumba ya taata tugende nga wayonge omusajja nagaa buli kimu koleki mukimenye tugenda azimba mpya omusajja ate teyabula bubuzi teyabula bubuzi ate tebagizimba bo bennyini abakazi bagambye okulakola namutala ki oba kimu kikole kiva mu kupiika muntu kintu omusajja yakunyonga njakunyanga oba sikekyo n'ekirala ye musajja okukola n'omulwisaawo omugjamu agowooza simanyi kati ngaakugamba manyi mu januari nzija enyumba mugimenye ngenda gikola ki ngenda gikolako buli kimu kati bwemutaleka okuprocesinga ebyokwanjula era abatasobola kutakugjamu alioloza engombe esi bwe yatandikira nti wozaala omwana omuwala oba ozadde kasukaali abazadde munanga abazaala akawala azaala akaana akawala bakasuubiramu bingi abenaku zono ozadde sukaali ggulu ali sukaali abaana tebakyavaako kandi tazadde sukaali ggulu sinatindi akaloddo kubanga sukaali oli owedda yali sukaali twadde omwana ozadde mwana naye kati kati olaba wano abaana obeerawo ng'otambula ku streeti ekimotoka ne kikuyitako nga kikuwa drive simanyi mu kirabu ezo kibira biki nolaba abaana wali bwereerobakankanya amabina omukwanyi bw'atwalambada kimusanze otya abazadde abalina abaana abawala kati olaba ekyo ongera okubasabira kubanga kizibu ennyo bannange buli olaba ekyo olabirawo nti tuzadde sukaali ggulu olabira ddala abaana bawala nga bali ku bimotoka waggulu eyo babigula amabiina bakolera ddala ebintu ebitasaana okubaamu essuubi nyongetumira abazadde wenda muwala wo naye nga wakamulyamu embaga nnya naye nga naawe okimanyi bamuwasa bwadda abazadde ke babikolera ddala omwana naafuna namuwasa muzadde naali ebintu nga balabira ddala ka bizinesi akawudiye kwenunula oba sini ebyo natwongera okulaga oba tumirako okubivumirira banga byonoonya obulamu bw'abaana bateeka abaana bamuti mu butiga zaka n'abaana bawala bamu babatta ekyo kyokyogera nakirabako abaana babatta lwebyo mwana yafidde mu bbaala gyavudde emabega gyakola gyavudde emabega gyanyiza abantu bali desperate nnyo ekiro si kirungi omuzadde tuza omwana omugambe ekyokola oba musalidde omusajja oba agenda afumbe oba kitegeera n'omuzadde olugumbaga nya taano olya gomesi ziyingirako nguweebaza omwana wamala lwano oba wabano batomugamba koti ate kyekikuddeeyo oba kitegeera azaddemu tukivumirira abaana muleke okubakozesa nga bizinesi abamu balemeseza okufumba abamu baba bagenda kufukira ddala misege omusajja nomulenyako mwanange komaweeka si yakuzaala oba kitegeera naye ngaate ebintu ebimufumba bibeeramu okufuna obutakkanya mutuule mukoleki
bamama baffe baffe bafumba baguma tebala byangu naye byali bizibu kati abantu bedde olaba omusajja alina engweji naye nga wasizaamu abakazi basatu mu nju bonna ne ayawula bisenge era asula eno enkya n'asula eri naye naakola ki naye nga towulira nti bayomba towulira nti bakola ki yesikanaamulege naala ennaku ezo omusajja alina abakazi 68 bonna bali mu mirembe mizigo giringa ssomero abapanga buli bavubuka b'ennaku zino tekyasoboka yateekayo akayumba bwatayagade kwegatta agenda agulawo mulamu ng'addamu abavuga lumu oba kigezayo emyaka 3 emyezi 3 egy'omulingo na yegatta buli oba ekitegedde naye ku bawala baffe ab'ennaku zino awulira bulizimunne yegatta buli kanaku naye kati okwana omwana awulira nti olina gwosinga n'atabuka agula asidi otegere kintu ekyo n'atabuka omu omusajja alina abakazi 68 emyezi 3 buli kanaku yegatta okitegere munaku kyenda alinamu ennaku mmeka zawumbulamu sajja bati omwana mulondo ekkubo naye naye atamufite yayisewo amusanga awo ng'adde neŋŋamba naye ng'atuma omwana kulina akayinja mu ngatto anambula oba mpise mulwadde nga kikwesibyeko ninawa si kifumbo mujakakasa kuba ndaba amabiina g'amaanyi abina kwegayi twawabawasa we twewaanira twawona namwe mwe ennaku yammwe eyo ennaku yaffe yo tugirina naye mukabira mu kikonde ennaku yaffe tugirina naye tebatuddusa misinde gammwe mugaide odala amayumba munda ne musobola okufuna omuddo mwe ne mukaaba omuddo bwe ne mutugamba ofuma naye ofuma obunyumba temuleka mumabaala tutakala mwemuli munda mukaaba zikati obulamu mbukolera ki genda okyakala eyo obulamu bumpi osegede sawa mwenda fe tuba twogera nantowooza abajjajja fe tuli mumabaala zinyumirwa mwe muli munaku mujyawo mwenje mukola ki wamma bannanga abaliko abafumbo mwe mukitegeera tetwogera nnyo tukakkane bukakkane bafumbo banno tetumanyi ebirungi byaffe byetulina ebibi byetulina oli mufumbo naye nga wiiki eno waliwo amawulire ate ag'ennaku ge twafunye awo soma bannamwe gabatuuseeko okuva ku kibiina ekimu ku kibiina kyaffe si ekimu MP waffe walukagga tukyekwekerera awulire gatandise otambula ku maaniwa nga empapula zibamuggyeyo muki mukalulu bamulaga obuyigirizi tebukola ki tebumala kati tuba tuli awo ate omukulu segula nasiina kyemmanyi n'abyegaana nga yamwesimba ate nga yakola ki kituufu ya mulimu nawudde mbu alina gye yayise ne bamukubuta alebe buvidiyo alina gyeyasaba genda nga abaana bagoba yawaddeko enansana enansana eri ng'abaana bagoba genda ng'agamba nti temwasoma abaana bagamba okukolera ddala abaana bagamba walukaga yadde ayingidde emitima gy'abantu bamwagala walukaga abadde ku bwa mmeeya teri amwekokodde ekyengera walukaga akoze kituufu yakoze era muntu agamba alina ekizimbe kyeyatulaze emabegakaawo kyazimbe kiyinza kuyasangawo nga kyamaanyi ng'ogyeko n'ebyekibiina walukaga abadde akoze walukaga ye mukozi era nze nesuubirira nti walukaga musajja nkyalina okukkiriza kyagenda kudda kuba empapula ziraga bamuwadde university yonna gyabadde gyasoma gyeyasooka negyeyagenze bonna bawandikidde akakiiko kaaki ak'ebyokulonda walukaga studenti waffe buli kimu kitambulya ki era nze musabira gwempagira bayizawe kuba nondera busiro nabudde abaana bagamba nti walukaga walema okudda okuwasa eggona bakiri balina omuntu awabagola naye wali yakuwa watukawadde musoga yamagaala ogira nomanya nti magolo batudde mulidu ekiki seggona nga mwamukowa nnyo ab'ennansana yababba yanzira yababba olugero bayalugjawa buli mwaka lwatunyumiza yababba yayanzira segola nga okusona mulaba nga anoonya akola ebbanga limumaze yabeerangeri naga oba temunonda munkole ki mwemumanyi akudaala samanyi yakola ki naye kati kitandisa omulya takyava mu bantu nenoonya akalulu kenna eyaguno mululu takyava mu bantu ogirabanga njawulo kunoonya zire noonya segonendanoonya kalulu bwafiirewo ayita mbulisi nabawubira eka n'ebintu ayoza alina abaana bokyalo bamukunya nyalude bakuba n'okusanga yasa enkuuzo watawo mbazi eda gulawundi ate byonna twebagakyagulanyi kweyabirisi era kitula kyetumalire kola ki bivaayo abasajja n'omanya nti
abasajja baali politics ennaku zino wakweberera olina wakusanga nga wepepeta nakuja ku kashevu asobola okumwa nagamba nesa akumwa ndala alusa akumwa yamuterawo kaseera bavayo nabo bayambe ku bantu kubanga badde betuulira eyo mu paliamenti era njagala aliko ku kitundu kyange mukwasa kasheeva abajja kupepeta wakalulu kupepeta kalulu kupepeta kwa kalulu nabikola kalulu katuuseka naye nga kalulu ko kakaluli ndabyeko kyabwe yagenze kaseese abantu bamanyi kyebaagala kati temukyabawugusa na luzungu lwamu olungi omwayogeranga temukyakola tebakyetaaga ebyo nnyo kimanyi kati n'olaba posita kati nga posita okuva wano oba obudde wano okangeza obudde okuva oba Kasubi okutuuka mu kibuga olaba nga posita waliwo nga zooza nga za kawumbi nolaba nga ne bajeti ya posita yennyini ngekola ngenyini ebakusanga eggwanga naye nga posita zakiddadula ng'okimanyi nti ebintu byokoze emyaka 4 birabikaku nti muzeeyi watukoledde kino oba akoze kino oba mupi amaze ebisande 3 akoze kino banda baleketaate kutimba luguudo lonna ne lwaka nga Yusufu Lule nekyabadde nakawulirwa Kampala Road abajjase balongosa akatabo abalala batambula n'ebipande bya muzeeyi bitabirangawo mu myaka nawo oba okoze bulungi ebyo byonna oba okola gyaki oshigire edda abajjasi bajja ne balongoosa ne bagenda muki omukulu yatugambya protect bawadde mujulu oshikolinanga ebiteeyo esaawa mulumi yabadde emasindi n'akabukira Kyagulanyi mbwa ayagala biwedde oba segera biriwo ebiwedde byayagala ayagala kutereeza byakola ki byalima tugamba otundi ayagala biwedde kiriza ensobi zo oba okitegera muzeeyi kyagamba wava mu ntebe zino essaawa nti abayingidde abatwala kaweweevu ate kalwa kaweweevu mubanja getulina mubanja getulina mubanja getulina n'abazukulu bagenda gasasula bayina bamukulembeza obukulembeze bulikyuka kimanyi nga bulikyuka ali bulikyuka butya naye aliddako ajja kuba n'obunanyizibwa abalina okukola nnyo n'okusinga ono ate akodde oba muzeeyi agasooka sasula amabanja nga tannagenda okola balemeddeko ate kati yalira tusingamu tewakyali kimubanja waliwo omuyimbi yavuddeyo n'agamba Museveni yeetaaga emyaka 6 Tereza Uganda yeetaaga emirala 6 ng'ogyeko already gaakamusa omuyimbi ng'ava ne Katonda abantu be batu baasiruwalira ddala lwaki Museveni tamu manifesto ye ne vision ze okitegeera ajja naye nazituukiriza ali bulungi abaana bali weeru buli kimu kibagala kola ki yeetabiridde muntu wa wansi ate nga gyalita mu firudi owekitegeera olwamudandi myaka 6 amabanja tuli enatulye kati myaka 6 ojja kuba musima amabanja gasekenda omusajja bamuwagira okuva ku kuusikuusi naye kati gwe abatakubala kyalina kya gavumenti ebiri mu Uganda byo baba azigamerere ndeke tulina okukola otugwa mu maanyi bwalina akalulu genda okole tetukyetagisa politics tumwagala gajjako era ogenda olonde agala okakuuma kakumi naye nga nokola bwokola nekuliriza abantu okukola ne politics ali machuwa twalabye Katikkiro wa Buganda ng'avaayo ng'avumirira kubanga n'abakuumaddembe badde batabuse ng'omuggo akuba ng'akumanyi omanye omuntu akuba omuggo oguli personal ekyo kitwadde tulinda yalwanawo okwogera Katikkiro kubanga mengo yenyu yena okukola ki biraba ate ne bannaddiini abamu bavuddeyo baana nabo nabasanyukidde abeeyo mwakyoyo bawandiise n'ebbaluwa si kirungi ekyokuwa bannansi si kirungi wadde amagye agamu gavuddeyo ne gagamba ng'ate tulina abasiiwuusa empisa togenda vaayo mutulaga yesu abasiiwuusa empisa gye bali nevaayo tugamba ono bakola ki naye tugenda bakolako tetubalaba ekyo bwe tuli bantu ate n'omuntu okuwagira gwenjagala si musango era olede ogenda omuwandiisa naye abayagala bakola ki abasajja bakambwe bakuba emengo oba avuddeyo nasanyuse kyeyakoze bebamu ku bantu betulinda bakole bagire eddoboozi kuba kati ono omukyala akulira human rights egyatiira ddala gasiana kyensobola kwogera kati yo tewamutadde
okitegedde ekintu olwande mwokola bataso kutiisatiisa tolina kwogera kyo tolina kwogera ki kundi twakoze eki twamutadde kati nengera obudde netulwanirira ekyo ninga bannaffe abali ebweru bannange Uganda yo mugiteeke mu ssaala kubanga tuyingidde season enkambwe oyinza okudda nga muda tewali tuyingidde season enkambwe abaana babasiba abaana bali bubi embeera kugamba yo etiisa yeeraliikiriza naye nga twesabire Abannayuganda abali ebweru mutusabire kubanga ffe bali ku ground bakaddawa mugenda kudda nga muli nga mukyalina badde abaagalwa babaga mu babasibe bamazeewo naate oli eyo ovuma n'ovuma oli tamanyi kikola ki tamanyi kiri ku gurawundi gyakutwala kunoonyamu kanoonyeemu ojje nga bitwedde tubale ekiddako olwokuba okedde akakadde bakakuwadde olidde emmere tolina expense neeki kale kwenini bwobanga oli eyo okimanyi kulimu ojja kudda nga naye sikyalina budde bwo ozekitegera mwana osobola okudda sikyalina budde bwo ate nabo balina ebibaluma kubanga kati weekanga bakaddaama abo baweereza akasente ne bakaweereza abasajja abamu ne bakalya abamu ne bakateeka mu bukampuni obumu bukampuni ne budduka nazo juzi abaana omukyala yali akaba Shabani tamuyisiza bulungi mukadama yalonze omusajja akantu nekadda musesi nabirabyawo agambe mupitambi bubamuloza kali mufesi kale ebitaka nenga byonna biva ku kintu yadde enjuki mu luyamadde wansi n'akaliza ku kyenyera omusajja oba yegataligatisa mutwe baana balogaawo tajja katyegatira mukyala abana konkome abana konkome sebo ngati kati oba amalira wasimanyi endo nga si byangu naye eddogo gyeriri muve ku sente z'abantu bantu batuyana nnyo okufuna sente oba tugisobole tulya sente yakadaama tulya sente kuli mu mwezi ebibira mu bisinga okufulumiza ki akasente asevinza omwaka mulamba alinda akasente Januari aveeko kyekolera overinga okagwamba ne bajja bameze linanasi mwegendeza akasente k'abantu kole ate nga mutuufu aba mutuufu abatuba mutomanyi kyalituufu kusinikira sente ate obuwasiza mukazi mwana wamukudde empana bamukyere ebeeta bulebeezi olikawo ekitiibwa n'ebiseera n'ekirala nyongera okubajjukiza nti ebiseera bye tulimu byakucakala nnyo tuli mu Desemba banaye temunywa ne muvuga mwongere okweberera mwongere okwekuuma banange obubenje bweyongedde bususse enguudo zo tulinga abatalina nguudo mulinga oba bavugira mu bbanga kubanga emisinde mudduka nnyo omulimba mwekumi bannaye gusobole otuuka mu kalulu omwana onde gwayagala mwekumi nga muli balamu akaluko oyinza okufa omusajja nemuli akalulu ngakabuzeeko oba otambula alina kundu mutogyereka waka gambe bungi oba olina kundu mutambula nayo ogireka waka abaana bawala babaddi n'abasobola okwekuuma mwekuume mubireke bannange bakubiriza bannange obanga okyasobola okwekuuma musajja oba otya okwegata alamu abakyali myaka egya wansi ddala primary secondary bawuli agadde kiwakanya ekyo naye njogedde ku bato mubakulu mweyagale abustain ne mubayibuli teriimu ebintu abustain eridanjala nnyo okusinga ate empali zonna esigadde ebyo osanga wakutte embuzi gundi yakutte akabizi ekitegete nga bwoze na abustain kati ate nze nabibwako ekimbangaziza kulingiza bakazi olingiza mbamusonyiwa muliryaawo njagala nnyo olingiza abakazi sagala kuyimba awo wala essanyu lyakasandabako ne bwe sirya bw'oba omaze sirimu oba alinkwata ningiza simanyi engato z'abasajja zikuguse kwekoona sirimu oba akwata ng'olingiza kala nkwate nyogoye gwakulingiza abakazi bino bingira ebina byekireka tawulo waggulu awo nesigala nerebyeza banabiri ebweru awo tawulo gyensooka osika oba olina okunnoonya nebaneiba bannange nze bamanyire wembeera ddala baneiba abasajja abaliraanye omusajja kubanga omusajja omusajja abayisaamu eggaali abalabalabadde abakyala bamwe temukyalinawo awo sokuweka ayinza bakuuta mugongo wembeera bamanyira tomala kulanga ntambuddemu nebala speed nekasawanyonyingizani kubanga ndi muto
nakusoma twateganga obudde nago twateganga obulabirwamu kimada mutizi tuli mu second laawo obulabirwamu tuyita nabwo anti walinanga obusanyiza obujjukira buno bwali nga obukulula balina ebintu biringa ebyaffere kabamu akalabirwamu akalaawo eryabo kati butuva mu nsawo nze mukulingiza munfunidde essanyu kuba nebankebera singa monedde n'okulwala ebaliretandi okulingiza kuyanza awo nako ojja kwewala sajja okulingiza mwafunye emikwano azimbyemu amaka akozemu bizinesi tonawasa bamanyi okuba oyingiza wafunako gwowasa kinawasa okuyingiza si kibi kuba nkyayingiza naye nga kinawasa kati ekituufu kiri nti omwawasa omuzona aguvaako kitagisalooza kunywa ddagala ekintu ekyo kuba kikuweeramu nga bwolaba omusezi nti alina onaaliko omukazi mu nju ogenda okulingiza kimbadde ekintu ekyo era buli musajja awolengaolingiza tiimu gwe tugala kola ekibiina ky'abalingiza amaaso ganemu okuliisa omulimu ogwo gutandikiddewo akano kalabibwa wennyini kuseera ekananyini sawuni yawo wali alina magina nambagifuna era njikuwa sina oli mufumbo ndebrawuni nange tenemanya nti saluuni waliwo yagikola nanyiniyo bwosanga omuntu nekituka omuwala ngaoyanyirira bwati oba yakikola maanyi kalaba entumbwe sikatonda omusajja otandikiddewo okulingiza ku seera akumalirawo ekisolo kya sabbuuni omusajja akugambye yafuna ddala enamba yaako tekakukula ndina magina kubuuza kumubuuzawo tobanako nga wakalingiza kasindikira kono kajikkiriza nga tunyumya tewakalingiza dda tinakalingiza ate enkwano yakyukamu okwata kukyagala obanga nkima osongawo bwolegoleeti nekasiru wabe wakola nekasiru asonga asabira ki olubatu nga balina enkumuli ebiridde omwana ayimiridde nkabawa wenamu ku sente papa owali kukamera ngakuwe sekonda zimutta ali kukamera nabakamera natunulaganage mukagala sente ndaba yakogamba obunamanyikati abaana ekisawa kutekampa bagala sente esawa oba okunyirira kutiisibwa abuuka abaavu mwenda mugenda suba bingi oba mwavu tokiika kubezinyonyirira bulwadde nange musiige obulwadde bukanyiriza nange bunumenyeolwadde bunyiriza naye oguma ate waliwo newolwalira kati omwana mwoyo omulala newagaa mulwadde oyinza obutata kuba olusukolaga omaneno sirimu kati yali nomu matanakulunaye ekyo kituufu kiri nti kaana kamaanyi naye mbakubiriza mwambale banaye mwambale amu nemugenda nnyo kubyange mwambale naagala bawunza nnyo kubanga nna nja sirimu olusi ndiisangalo oba ayita mu njala simanyi osokalengalonobulawola sirimu taliyo kuba empunfunyayo ngimanyi sirimu awunya empunyayo ngimanyi naye nanyongera okubajjukiza abatulaba ebigambo bya musajja Alex tebikola tomugezaako okubigoberera bigenderako ofuna kasuwa boyambala naye nga bimukumi ezo method ziyinza bazikola kuye yekka nga wona jjala ozigezaako ojja kufa so nolwekyo ofunayo kashuwa ofunayo kashuwa takaza nti oyambala abafumbo tambula neki n'akantu nina musajja munnange yanyumiza yali ava mu bbaala kati bano akuba buli kimu akikubwa kati ava mu bbaala alina kakwabye nekamulema okukola ki nekamulema kati n'atambula abeera mu nju alaba temikya awalakola ki kumenya n'asooka n'alumba street ono budde bujja tumusaa agamba tumusaawa 11:12 abana batera okuba bukyayi olwogalagawa obutogotoga awo kati nga asanga omukyalo n'afuma obutogo amugamba mama nina ekyebiri onzijja mulu amugamba kusiyo
Nengo obuno obujjawa. Kale mukama agenda barabara. Bagereza ne mutagamba twanyumiza. Omukama agenda barabara nga kumbe kyali wa 10. Aguze ko sukali agenda kumala koza abakola ga 10. N'omukazi jakola nga sika gayi nga badda mu kakubo. Gayi wamala okutegula. Omuja 10 mwa 12 awo 10 gayi wamala okutegula. Yadduka asika akola yadduka ekyo kumbe kyasatu. Yemwaje Yadduka asika akola njama zokola tekije kiwedde. nengo obuno obujjawa. Emukopo era ya watu Nekyo wanyakulo soka sasolako. Abavubuka mugende kola ekisa okitegere. ate abavudde mu katemba batima Oyinza kulya mwana wa munno obudduka budde. omwana muteekeza kyebiri ku makya saa 10 anze kuva mu kyayi bakole Akuggyeemu. ekisani okimukubye Odduse nyakati yasigala atunula agamba oba olwenduwe wakola byosomye wala bayona ku lumukedde lufu. nekati akuba endulu agamba Bagamba banziba. Nembalamu akafaananyi Alidde y'amaanyi. obuvubuka egeri kodduka abo osika empale bundi olagira ddala obakola kuba yambiro esi gye bayita yembiro 11 yadde bakola makufaananyi omuwala akuba endulu banzirye omala okungana mu lugamba bakubyeki Alidde y'amaanyi. alidde y'amaanyi nadduka wuyo saa 10 Ate no zigwamu ne bakukuba ebyokusaaga. mu luganda olutuufu abalidde yabuniyo abalidde yabuli abalidde yabuniyo bayita y'obwerere Abavubuka egamba bayiriba wano. kama yanyamba sina nkosi yabuvubuka abaana bato awo nayitawo buyizi abamu ekibaletera sina nko muvubuka ebyokulya awo byebaleetera ebyo Ebyokunywa nabyo by'amaanyi. banywa ne batuma ko angova akedde ku saa 10 n'emutaka awayali Abanja. akedde ku sigino Ate omwenge ogwo guwa vibe. Omwenge ogwo guwa vibe. ebyokunywa mwenge nogaaya nkwatyo Nendowooza gugikyusaamu. otuuka majiri oga enkozi ntya oba ekitegeera Kuganda. Naye ng'abana mwebeerere mu Desemba ono temunywa ne muvuga. Mwongere n'okwekuuma ng'alikuwa abagambe kakondo mukabeere mu nsi. Abafumbo musigaleko bakazi bammwe. Waba mukazi wo lwaki wali omuwasa temutegooya mwebeereremu. osigale bama basobola n'okujja bakwatamu Naye nga munzikiriza olunaku olwaleero mbalekere wano bannange. Ekibozi kibadde kinyuma kibadde kitambula alikuwa ali mu kizimbe. Ne Brown yabaddewo CEO kamera naye abaddeko. So leero munzikirize tubaleke tugenda kuba nga twogwako olunaku oluddako. weeranziza